bwa corona olwadde gye buli n'ensaba n'abafere ba gavumenti ababba ssente za masks kuba ntegedde ennaku zino mukola ebikwekweto ne mukwata abantu abatalina masiki kuba nga parliament twayisa 81 billions okugulira bannansi masks naye ne mukosaako 5 billions endala ne muzibba. So njagala kusaba abakungu ba gavumenti mutambulenga n'ebimotoka ebirimu masks mu kifo ky'okukwata abaana bano ne mubajjuza amakomera for political reasons mubenga mubawa masks tewali yes ono covid kati bamukozesa lwa byabufuzi era njagala kugamba ababba sente za mask you are the problem kubanga buli munansi fenga parliament twamu appropriatingira afune mask abooluganda abakona ab'emikwano mu state house ne mwegabira tende ezigaba masks omukyalo omunavayo nga ne bwe mwafulumyako bwali substandard n'olwekyo abaana be mukutte be mujjuza makomero olw'ebyofuzi byammwe mubate mubawe masks zaabwe sebo byogerako bituufu ne gamba abantu yadde mask bazibawa kine mwekuume ekirwadde kya covid era kyenjogedde kubanga bano bakaaba amaziga ga Wakayima naye bakimanyi bakama baabo bwe babba ssente ze twayise tunuli omulamwa gwentaddewo nembeebaza abali mu kutulaba mukulu Moses ku Mutukula boda we bali kuteekerawo bantu mukulu Kamye Butalejja mukulu Kasoze Bukuuku mukulu Mise Sakabusone mukulu Kalumba Emulungi omu ekyamaani wange Mutibwa Sam ekasa ngombe mwebale kubanga mutulaba kakati zino enkyukakyuka bobeera ne box y'ennyaanya nga zonna nvundu n'ogijjeeno n'ogizzeeno oba amagi mavundu n'ogajjeeno ng'ogakyusa bw'ojja mu ddaala lino bw'ossa muno waba tewaliwo kyokozeewo kyanjawulo. Ekisooka njagala kujjukiza bannansi nti tuli mu biseera eby'enkyukakyuka era tulina essanyu lingi nti bukyanga Uganda ebeerawo tubadde tulina abasajja abalowooza nti Uganda bokka be bagitegeera era be bagifunamu ne baddira obugagga bw'eggwanga bwonna ne babwegabira bwonna oli ku nkyukakyuka ezenjogerako ssebo ebiseera bigenza otuuka abantu b'ekibiina ky'NRM ne bagamba mwami Museveni nti yekka yalina vision n'abeera mu state house emyaka 35 n'ayonoona Uganda eyali ensi gye bayitanga Pearl of Africa n'agifuula ekCCC ng'agifudde nga kikampuni ky'abantu abooluganda abako n'ab'emikwano ng'okufuna omulimu mu gavumenti ogutegeerekeka either oli oteekwa kuba wa Luganda muko oba wa mukwano. Ebintu ebyali ebya gavumenti ya Uganda byonna ne babyegabira ne bafuna obugagga obuli total abnormal. Sente endala ne baziteeka wano mu ggwanga endala ne bazifulumya ebweru w'eggwanga ku accounts zaabwe eziri ebweru w'eggwanga ne batutundako buli kimu kyonna ekyali mu ggwanga bannansi ne basigalira okufuuka subjects n'ebisekererwa. Kati baali baseetinze nti eggwanga balina okulifuganga kampuni yaabwe ng'otaddeko na bano bawolole baabwe. In fact Oweekitiibwa Atamalebe yawandiika mu katabo ke kali ak'abanyampi nti nga abanyampi balina ababakubira mu katabo ke kali katabo ke kali gwe wakasomanga abagundi gwe wakasomanga mwakafulumya mulekejja yammwe taito sisajyogeranga era sazigireke gamba mu katabo ke akamu mu katabo ke kati fe ne babalowoozesa nti lino eggwanga si lyammwe nti ddyo lirina kuba lyabwe ne batandika ne bavuwaza abantu bonna mu byalo nga mu kifo ky'okubateerawo services baddira mu biro by'okulonda nga kati we tuli babagabira bi t-shirts ati gwe mulama guno gwenkulago preamble kakati we tutuuse mu biro bino ebyobufuzi nga abantu abali very credible nga boolaba Kyagulanyi bavuddeyo ne bagamba tuzze okweddiza ensi yaffe okukyusa byonna ebyasoba baali tebabeetegekedde ne bagwamu ekidumuso Omungereza gyayita panic ne batandika okukubiyetingawo obubinja bw'abavubuka ne babuwa emmundu obwo bukuba mu bantu amasasi ne bubatta obubinja obulala buwambye abaana bonna bali mu makomera. Nalabye n'omukyalo omu bambi gwe balesezza omwana we bamuyita simanyi maama kaduuka gwe bakamuwamba emirundi 3 naye bamututte. Kakati bano bagenza okujja okukola zino changes tezikyali effective kubanga ekisooka baali bo balowooza nti bokka be bategeera Uganda era ne beekolamu akabinja
nti either alina okufuga eggwanga lino balina kubanga balwana naye mu nsiko eruweero era kyovuddoola omusajja omu mukwano gwange mukulu Jeno Kahindo tafiire ennaku ezo yavuddeyo n'agamba mbu ye yalwana eruweero tasobola kufugibwa muntu nga omudongo nga Kyagulanyi naye ffe ne tuddamu ne tumugamba nti teri yabatuma luweero mwagenda kulwanirira mbuto zammwe na famire zammwe kati bo baali bacreatinze empire yaabwe nti alina okufuga eggwanga lino alina kuba eza ava mu bo mu famire yaabwe oba mu kakundi akalwana eruweero nga tebasuubira nti wasobola okuvaayo omuntu especially wano mu Central Region era y'ensonga lwaki olaba nti omuvubuka ono Kyagulanyi yavuddeyo buli kimu kyonna kyakyuse bw'otandika okulira n'agamba we shall crush them onavaayo agamba the state will crush you onagamba ate tugenda kutabuyinza sinalaba simanyi gwe ngenda kukwasa buyinza abo bonna bafu nti ate gwoba tonalaba gwogenda kukwasa buyinza ate lwaki mwataddewo okulonda kati n'olwekyo baba baleese zino enkyukakyuka tezirina kye zigenda kutuyamba these are the same people abakuumidde bannansi mu bwavu groups abenganda baba abanyaguludde eggwanga lyaffe okulaba nti buli munansi kati afuuse mu nkuseere n'otunuulira ne batutundako eddwaliro lyaffe ery'emulago ehulu mulago National Referral Hospital yonna ne bagitunda ne bagirekera nakugamba mulago hospital bagitunda 95% public private partnership government public nesigazawo on 5% era n'ekikunyonyola wano nti ne bw'otwala omulwadde nga afa yeesika bw'oba tonnasasula ssente ziyingira mulago tebakukkiriza motoka yo kuyingira oba kufuluma bw'ogenda emulago nga tolina ssente za kitanda kisasulya bagamba akasemintiko kaako era y'ensonga lwaki olaba nti ffe wano mu Uganda tewaliwo ddwaliro lya gavumenti gy'osobola kusanga ddagala lya gavumenti newakubadde nti ffe nga parliament tuyisa ssente ezo zigende mu malwaliro ago bannansi babagulire eddagala so kati bano ne bakoze enkyukakyuka tegenda kubayamba ekisooka bannansi bamalirivu nnyo whatever cost ngera we wali mu kinaana lwakuba nti no bali ab'omu kinaana baalimu yegeyege baamala gawagira be batategeera kuba kati almost everyone is a slave bw'otuuka ku nnyanja yonna abantu bonna babagubyeyo n'amagye gakubye abantu bonna gabatta everyday ku nnyanja emirambo gigwa n'otuuka mu institutions zonna ze twalirowoozeza ndiza credible institutions ezisobola okuholdinga eggwanga lyo ne libaako eriraga bw'otuuka ku parliament eyo yonna baagijeerula mu entuula n'otuuka mu judiciary yonna baagijeerula n'otuuka mu executive nayo baagijeerula kati n'otunuulira ng'eggwanga liriwo ku bwakatonda okuba nti yakola kiyapya n'olwekyo zino changes ne bazireese ezikolebwa ekisooka kyo balina okukimanya nti ebiseera bye tulimu bya nkyukakyuka era ize enkyukakyuka ze bakoze si zino ezaabwe za baluganda bako na bamikwano era bw'oba toli wa luganda toli muko toli wa mukwano oba tewaba wasaamu oba bokuwasaamu you hardly get anything credible ogyeko bano abakubira engalo bali benna kugambya abakatabo katamale mirundi olyo bwe yayogerako nze nja kukikendeezaako abakubira abanya mu ngalo niye abalala bonna batunuulya nti enkyukakyuka zeetaza kati zino n'ekyensembyayo kino wabaddewo effujjo lingi nnyo erikolebwa ku bannansi ng'oli abeera eri n'agamba we shall shoot them n'omubuuza why can they first shoot your wife or your children oba okusooka okushootinga gweffe ne tubabuuza kubanga mu ebiseera ebisinga bwe mulaba n'abasajja abakozesa olukambwekambwe abalowooza nti bo ye Uganda nti simanyi bakube ku nyama n'ogasooka okube mukazi wo ku nyama oba omwana wo ku nyama oba muwala oba girlfriend wo oba okube nnyoko ku nyama oba kitaawo ku nyama tukutende nti oli mukambwe nnyo kubanga gwe bakulowoozesa nti bo bokka obulamu bwabwe bumatalinga nti omwana wa people power osobola okuva eri n'omukuba sebo ffe ewaffe nakaseke twakaziika emirambo ena naye ng'emirambo egyo egiziikiddwa omulambo gwe twasooka okuziika gwali gw'ekyoga ne tukomawo ne tuziika omulambo omulala ekawoomi ogwoyo omuwala gwe baali bayitandagire n'omulala bamuziisaawo nsaka n'abalala bonna abazibagenda ne tubagamba nti all lives of Ugandans matter n'olwekyo sebo kemaliza mbaka yoyo mbaka lutamagozi enkyukakyuka zino ezaakoleddwa weziri naye teziyamba munnauganda webali nnyo mbaka bwe nva mukumula Honorable Dr. Kiwanda Godfrey Suubi gwe ngenda okudda naye tovaawo womerwe ebbeeyi
ensufu okuva mu Airtel ne dondolo wa My Bakalasti Combo. Ye tubayiyiriza ekibatuka tubayiyemu zidirwe zakabi ate nga ziri fitting eddakiika data SMS mu My Bakalasti Combo bisatu mu kimu okukuwa omuwendo ogusinga gw'okusigala nga okwatagana n'abooluganda n'emikwano okutukiza My Bakalasti Voice Combo nyiga *102*1 okutandika. Airtel, the smartphone network. Buli sekukulu lwetuuka kaba keetalo kunoonya ebintu ebisinga obulungi ate ebiri ku mutindo nga bulijjo Mega Standard Supermarket ku Aponye City Mall wagula taxi pack enkadde ekikoze nate byonna byewetaaga ku Christmas season yeno ojja bisanga mu kifo kimu. Teri stress, byakulya byakunywa electronics baby toys nyumirwa Christmas shopping mu Mega Standard Supermarket anti tuti kudo okuva UK, Italy, Malaysia, Turkey, Japan bya mutindo gwa waggulu nnyo so nga ate bbeeyi ya wansi. Jjukira okwambala masiki ng'ojja shopping okwewala okusaasaanya oba okwatibwa ekirwadde kya COVID-19. Merry Christmas and a Happy New Year okuva mu Mega Standard Supermarket waggulu wa taxi park enkadde. Tubadde nammwe okuva ku lubereberye, tukyali nammwe nga tukolera wamu okubatuusaako emmere n'ebyokulya ebyesigika ng'ate bya mulembe. Tubakolera ebikozesebwa by'omu maka ne tubibatuusaako byonna gye muli mu mawanga. Olw'okuba nga tufaayo, tuli wamu nammwe. Tusange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna ne ku dduuka lyaffe eriri ku Factory, Maganjo Grain Mills, Feeding Nations. Agafa mu umeme gawagiddwa. At Umeme, your safety is our top priority. Report illegal practices to Umeme when you detect them. Download the Umeme app for other services. Stay alert, stay safe, save lives. Umeme, powering Uganda. Mwebale nnyo abannaffe abalaba BBS Telefina, erinnya nze Petero Kawujju era nga tuvudde wano mu kitongole kya Umeme ekibaleetera amasannyalaze. Mwebale nnyo okunaaba ngalo nakwekuuma kirwadde kino kinamutta ekya COVID-19 era nga kyetumanyi nti kati bangi bakolera waka oba tumala obudde bungi nga tukolera waka tubeera n'abaana. Tumanyi nti kati abantu bwe tubeera ewaka tukozesa nnyo TV ne tukozesa nnyo radio, fridges ne zibeerako nnyo kuba tulina okukuuma ebintu byaffe nga biramu. Naye njagala okubajjukiza nti bw'olekako socket nga eri on oba n'olekako amataala amasannyalaze era gadduka. So tubakubiriza nti bw'obanga toli kulaba TV oba bw'oba omaze okugiraba ojjako switch. Abamu tumanyi okuggyako switch ya remote ne tulekako nga kuliko obutaala obwaka ne tulowooza nti amasannyalaze gaba tegakola ki, gaba tegagenda. So kyabuvunaanyizibwa bw'oba oggyeko TV era ogenda ne ku socket n'okola ki, n'oggyako amasannyalaze. Bwe tutyo bwe tugenda okukuuma ebisale byaffe nga biri wansi. Agafa mu umeme gawagiddwa. At Umeme, your safety is our top priority. Report illegal practices to Umeme when you detect them. Download the Umeme app for other services. Stay alert, stay safe, save lives. Umeme, powering Uganda. Bw'oba tonywa kyalenga tosobola kunyiriranga nsi. Kyalenga yiki keddi bitoto kyalenga nze nnywa kyenjagala andi gwe kusiwuuka ku ate ekyenyu mbadde ekyabamu bya kyalenga n'emmotoka yiyi. KDB Kyalenga tonto kati ali ku mutindo gwa siyona kaleta hangover ate ke kali katonto akafa akedda. Abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 ne 0782 897 Kyalenga ali mu maduuka ne supermarket ne mabala wonna.
GoTV is everyone's favorite place in Osekukuru, a place where strangers become family and abemikwano, where you find unlimited aspiration, a place of unity and mabayaye, where friendship means everything, and where you find love in its purest form. GoTV Kikafuna Cafe in Osekukuru. Get your GoTV decoder, GoTena, and a month of GoTV Max for as low as 89,000 shillings. GoTV, love it. My name is Lois Asmith. I have a message for you from the CEO. I could play it for you now. Hello, Richard. This is Wim, the Chief Executive Officer of MTN Uganda. I would like to say thank you for being our loyal customer. We hope that our token of appreciation the team has carried with them leaves a smile on your face today. We truly appreciate you, Richard, and we look forward to many more years with you. Thank you. We have a token of appreciation for you. Wow. This is from MTN Uganda. We got your shopping voucher. Wow. It's worth 1 million Uganda shillings. It's a million. It's a huge addition to my business. Yes. Thank you, MTN. You're welcome. Thank you, I appreciate. Thank you so much. Customer. Thank you. Everywhere you go, MTN. On your mark, I'm ready! I did not see that coming. You little guy, boop. All right! Make your festive season fantastic with the best kids entertainment. It's your moment with ESTV.